Nkwaniriza omulungi akyekuumidde ku Zuula Buganda olunaku olwaleero. Tukomyewo n'engero zaffe. Olugero lwa leero, Nagamba ne mukyala we Omugole-Kyoyagala Kikuseza. Omunyolo amalibu gaamuttira olubimbi. Kaakati nno tuula wekkaanye toseguka. Awo olwatuuka ng'omusajja Nagamba agenda kuwasa mukazi we awone obuwuulu. Bakoddomi bwe olwamala okumukwasa ekikye ng'akwata mu lwangabi na mukyala we kuddayo mu maka ge. Omukyala atandike okubiibya ettooke. Naye bwe baali batambuddeko okumala ekiseera kiwanvuko, Nagamba kwe kuwulira oluvuuvuumo lw'abasajja abaali beesiiwa amagengere mu maka agamu. Awo nga mukalasamayanzi, Nagamba kwe kugamba kabiite we nti, nindaako wano mu kitaawulizi ky'omuti katono male okugenda okuwangamu empaawo emu tulyoke tweyongereyo. Ko munne nti, kale genda. Nagamba bwe yatuuka ku mwenge nga tatereera bubya, yamulungulamu mpaawo nga bazzaamu ndala, ng'eno emboozi bwegwa amakerenda. Ne balujuuju banne agenda okutunula ku njuba ng'abakyala bagenda kukola byaggulo, ng'olwo lwalyoka okujjukira omugole gwe yalesse ku kkubo ng'amulinda, kwe kwenyamula nga yenna alinga namutale omunyagekente. Nagamba agenda okutuuka ku kitaawuluzi we yalesse omugole ng'alya mpiki. Anoonyezzaako nga buteerere. Musajja wattu ng'ayandagga kuddayo mu bakoddomi be. Agenda okubatuukako nga yenna atunula mpwanga alinga embwa esudde ekyuma, era nga n'amaaso akuba makube nti bamubuuza mukyala we gye yali, nga naye ayanjala lubunani nga ow'ekyejo, ate naye ng'ababuuza bo nti ekimunye kye twakukubyeko nga muva wano kye kyamaze. Ne babuuka enswa. Bo nti ddayo genda onoonye omwana waffe nga tukyaseka. Nagamba ate ng'ayandayanda buto, olwo nga n'enviiri tezikyamuli ku mutwe. Yakanda kunoonya mukyala we bw'atambula, era omukazi teyaddayo kulabikako. Bw'atyo Nagamba bwe yakoma ku munaabo. Bagamba nti teyaddayo kufuna mukazi mulala yenna, era yafa buwuulu ng'eŋŋaŋa ensajja efiiriddwako mukazi waayo. Nange awo we nalabira. Katuyiteko mu by'okuyiga ebiri mu lufumo luno. Omuntu tasaana kubeera waddolera n'ava ku kintu ekikulu ky'aliko. Kuno kwe bayita okuleekerera entujjo n'ozina entoli nga wambwa. Ekyokuyiga ekyokubiri, omuntu bw'abeera ku kintu ekimunyumira asaana asale ekiseera yeerekereze. Abaganda bagamba nti ekiwoomereze ekingi kizaala enkenku, era bongera ne bagamba ekinyumu ekingi kyaleka wammese obuwuulu. Ekyokuyiga ekyokusatu, omwenge tugunywa, naye tugunywe n'obwegendereza. Guyinza okutuviiramu okubonaabona era n'okufiirwa ebirungi ebingi. Kale ng'ogugobwa ku mulimu n'ogukubonyabonya, saako n'abamu gubalesezza abakyala mu maka. Era nga waliwo abantu abamu ababeera ku mwenge ne beerabira nti balina obuvunaanyizibwa obungi obw'okukola. Era nga ekyokuyiga ekisembayo mu lugero luno, era baagala okukulabula tomalanga gafumbirwa oba gawasa mu tugwotamaze kwebuulirizaako nnyo ku mpisa ze ne ku bulamu bwe, si kulwanga ogenda n'omuntu atasoboka, bw'otyo ebigere ne bikutunda. Mu lugero luno omukazi yafumbirwa omutamiivu waddanga, ate ye Nagamba yali awasizza musambwa. Buli omu teyamala kwebuuliriza ku munne. Mwebale abakyekuumidde ku mutimbagano guno ogwa Zuula Buganda, era nga nkusaba alabye
commentinga kweno video, subscribinga kweno channel, era olindirire olugero olulala. Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale.